Popin Media. Kino kyengenda okwogera kimaze ennaku nnyingi nga mpulira okulonda bwekugenda mu maaso mu ggwanga lino, naye nga newankubadde mbadde sibeera mukono nga nfuna interest okuwulira ebifo ewaffe, kakati nga mbiwuliriza nnyo. Nakwedde ono nemulaba omulundi ogwasooka n'atayitamu, netuddamu emyaka 5 nga giyiseewo, nakwedde n'akomawo n'atayitamu. Nenga mumuwalwa ono ali baki? Kakati nakwedde omulundi ogwokusatu n'atagira ki? N'atayitamu. Kakati n'ofuna wayingira mu bulamu bwaffe, tutandika okukusaasira omukazi ng'afubye. Lwaki abeeyo lwaki tebamulaba? Mwekubireko mu ngalo, mwebale kumulaba ku mulundi guno. Njagala kubagamba nti ekiseera kye kyali tekinnaba kutuuka, ekiseera kye kyatuuse ku mulundi guno nnyo. Nkulaba manyi engeri kyano gy'oyitiddemu otuuke mu paalimenti. Naye paalimenti gy'ogenda si ya kyano eyo yokka, si ya lugoye olwo lwebambadde yokka, erimu n'olw'abakyenvu, erimu n'olw'ababulubulu n'abahwaiti, erimu n'engoye endala. Naye kati goli honorable member of parliament, ng'oli presenting abantu bonna abeekayunga ab'engeri zonna, Katonda akusindika mu parliament, bonna oboogerere. Nkusabira oyogerere abantu bonna, onoonye n'okulungamizibwa nakiki Katonda kyakutuma okutegeeza abantu, okutegeeza Uganda ebifo ekayunga. Kubanga waliwo abalimi b'ebikajjo b'onooyogerera nga ba UPC, waliwo abalimi b'ebikajjo b'onooyogerera nga ba NRM, waliwo abalimi b'emwanyi b'onooyogerera nga ba FDC, n'abalala aba NUP nabo n'oboogereranga. Katonda akutaddewo oyogerera abantu bonna, naye onoonyanga Katonda kyayagala abantu abo bakitegeere, kubanga guli member wa parliament akiikirira abantu bonna. Ne Katonda yakigaana okulya enguzi. Katonda yagira ki? Yakugaana. Banyabo ne basebo mabali eyo okulya enguzi. Katonda yagira ki? Yakugaana. Tolyanga nguzi. Omubaka wammwe mumuyambe, temumuguliriranga kugenda kubasabira bifo buddo oba balala. Era mugambe nti n'amafuta gaagano, oyo alina amafuta mangi bagenda kugamuwa, emmotoka ye tejja kuba yaffe ya bwendo. Tolyanga ki? Tolyanga nguzi. Oyimiriranga ng'omubaka w'e Kayunga naye ng'oyogera ekyamazima. Ate era tokyusakyusanga bigambo bya butuukirivu, oyogeranga ebyobutuukirivu. Ebyobutuukirivu ddala by'onooyogeranga olyoka obeerenga omulamu, obeerenga ow'ekitiibwa. N'abantu tunakusongangako lunwe n'okukulaga oyo omukazi oyo gwolaba w'amaanyi. So si w'amaanyi mu kulya nguzi, si w'amaanyi mu kulimba, si w'amaanyi mu kulemesa abalala, naye w'amaanyi. Kyayogera akyogera nga kyamazima era akisaako essira. Nasuubiza tugenda kukolera wamu ne ba stakeholders, abantu abavunaanyizibwa ku byenjigiriza, abazadde, abaana n'abaweereza abalala, okulaba nga tutumbula ebyenjigiriza. Era emirimu mingi gye mbadde nekola mu buweereza bwange nga nnakwedde, era mbadde ngikola nnyo nga litunuulidde ensonga ey'otutumbula ebyenjigiriza. Naye tosobola tutumbula byanjigiriza nga tutumbudde byanfuna. Era mbadde nga mpitaayita yeeyo mpolampola okuyambako naddala ku bamaama okulaba nga twongera okuyingiza akasembe mu nsawo, kubanga nkimanyi nti omwana baba tebasobola mugoba nga abazadde balinawo akasente. So njagala okweyama bassebo ne bannyabo
kati ebbanga lyengenda omala nga ndi mubaka wammwe omukyalo wa Parliament soke twogere okugina emyaka 5 ngenda kubeerawo nnyo okulaba nga tugatta disitulikiti ngenda kubeerawo nnyo okulaba nga tutumbula ebyenfuna tutumbula ebyobulamu olwo nno disitulikiti yaffe ebeere nga yeeyongera obudde si bulungi munzikirize beere nga nkomya wano ebigambo byange naye munzikirize kabbiri 21 aka LC5 bakabba nnyo nga buli omu alaba ne kantuumya erinnya nti tebamulangira tamanyi kuuma kalulu so yonna gye nagenda nga baŋŋamba naye kano onookakuuma katumanyi kuuma kalulu bakakubbako ng'okola ki kati nali nina okunoonyayo ekigambo taata ekizaamu abantu bange amanyi nti akalulu nja kukakola ki akalulu nja kukakuuma kati nateranga ekyamazima nalimba njagala okwetonda because nabagambanga nti esente zigenda okuuma akalulu zikola ki si bwetu be nabagambanga naye tezaaliwo ne nali nkimanyi nti abantu b'ekayunga bazirina mu nsawo yaabwe so buli lwe namalanga okulimba nga katonda mumugamba nimbye naye kakasa nti olunaku olutuuka nga sente zokkakuuma zikola ki ng'ezokkakuuma weeziri njagala okwebaza katonda olunaku lwagenda otuuka nga sente ezikuuma akalulu zikola ki nga weeziri era twagala okwebaza katonda